nzalabye ku Katikkiro kubanga abamu tulabye ku Katikkiro okuva ku mayanja akanyu Mudenzi paka n'abaana babaddewo n'abakungu b'emmengo abalala ey'enjogera bwe wagitandika ejeregajerega abantu ba Ssaabasajja Kabaka era wagireega njuzi n'omulenzi omuyimbi n'omuyita ekirenzi enjogera si Abakatikkiro. Kale mwena bali ku mukutu ogwa Daysop tubaagala nnyo abali mu ggwanga Uganda n'abali mu ttala amayanja najjo osinzira okuba ng'otulabira tukwebaza ekitundu kyaffe kyakubi eky'olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi twazigambye dda ziri 6/8/2025 gw'omwaka lunaku tukyali mu Lwakusatu. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo mwe mutukuvu jangu otulungamye mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabide. Amina. Era amina ddala. Kale lutalo lukyagenda mu maaso wakati wa Pastor akube kirungi etayogera. Wamulidde wanga anyega. So Katikkiro yavaayo emabegaawo akola statement oluvannyuma naye olw'okulaba akatambi aka Pastor Joseph Sserwadda yayogera. Tusoke tukwa akatambi ka Pastor Sserwadda kawulire. Ngo wanakuba ennanga aliwo ono yimirira gwani siwulidde gwe Lubega ono ye Lubega omukyala yani yenna matovu bakubyayo akagalo kamu wali teyakola nsobi. Mulina abaana bameka? Balina abaana bana kati waligali nti tayinza kuwasa mwannyina n'azaala balina bana. Osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo. Kale yali Pastor Sserwadda ng'agamba okkirizibwa okuwasa omuntu gwe mweddira omuziro gwe gumu. Yayogera okusinziira ku Bayibuli teyayogera okusinziira ng'Omuganda. Ewe kiri ekyo kizibu abantu kibalemye okutegeera. Yayogera okusinziira mu byawandiikibwa. Kati bano abamuddamu basinziira ku Buganda ku nnono zaabo. Nnono teyayogera nga Muganda yayogera mu kizi kya Busumba. Kati Katikkiro n'amubakira mangu awo n'amuddamu ebigambo ebyo by'obawuliriza mu ddakiika emu. Nawulidde omubuulizi w'enjiri awo Pastor ng'agamba nti mu Bayibuli temuli nti mwannyoko simuwasa. Mwamuwuliddeko? Osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo. Yaneewuunyisizza ate bulijjo ndowooza nti oyo ye oba yafunyeeyo omuwala eyeddira ekika kye. Manyi bwe bakola ne balyoka bataputataputa ebintu okwanguyiza ebintu. Obuwangwa bwaffe toyinza kuwasa wa kika kyo. Ewa ne Bayibuli tagitegeera bulungi yaneewuunyisizza. So byebyo ebigambo Katikkiro Charles Peter Mayiga byaddamu Pastor Joseph Sserwadda. So byasiikula emmeme z'abamu nabugaga mutuufu abagamba si mutuufu lwakuba nti ye yaddamu ng'ajereegerera. Omanyi yayogera ajereegerera enjogera ye kituufu. Akati ndowooza abasumba abamu bakkanya naye abasumba abamu nabo tebakkiriza. Kakati omusumba Jamaada Kikomeko gyagenda olaba nga manyi gonna ogamanyi avuddeyo n'amubaka tamulwisizza buli bubadde buswanyu baaba esebo abadde munyiivumuko amuyisizaako omutaka w'embuya yamugaye Katikkiro nononono oli mukulu naye ate okulira Buganda ate okulira ate Uganda yonna. Kakati takubigere seke tukuwa ebigambo by'omukulu tujja koma tubitemeeteme naawe njawawulize bulungi wekiri okkiriziganya ne musumba Kikomeko gyagenda oba nedda. Nzikiriziganya naye ekikumi ku kinnaakyo ensonga katujje tuzikuwe. Njagala kuddamu Katikkiro we muwulire
nawulidde omubuulizi w'enjiri awo pasita ng'agamba nti mu bayibuli temuli nti mwannyoko simuwasa. Mwamuwuliddeko? Yaneewuunyisizza ate bulijjo ndowooza nti oyo ye toyinza kuwasa wa kika kyo. Oba ne bayibuli tagitegeera bulungi. Yaneewuunyisizza. Njagala kuddamu omukulu w'ekitiibwa Katikkiro mu kitiibwa kyo enjogera gye wakozesezza abaddemu okujeregajerega. Era nze nali manye nti bw'onoofuna ekifo ky'obwakatikkiro ebyokuvuma ojja kuba tokyavuma kubanga nakuwulirizanga nnyo si lwakuba nti nanyumirwanga naye nga ntundira Uganda nga bwetambula. Wavumanga pulezidenti nga tonafuuka katikkiro. Era wamala okufuna ekifo ekyo n'okendeeza obadde ogenza okendeereza ddala. Naye bwe nawulidde olumba Dr. Sserwadda nange nempalirizibwa okuvaayo okuddamu. Nze alabye ku bakatikkiro kubanga ffe abamu tulabye ku bakatikkiro okuva ku mayanja akanyu Mudenzi paka nabaana babaddewo n'abakungu b'emmengo abalala. Eyo enjogera bwe wagitandika ejeregajerega abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Era wajerega njuzi n'omulenzi omuyimbi n'omuyita ekirenzi. Eyo enjogera si abakatikkiro. Kisooka Dr. Sserwadda ayagala obwakabaka. Naffe ffennyini ba pastors tewali ayagala Ssaabasajja Kabaka ndowooza kumwenkana kubanga amwagala nnyo naffe ne tuwulira nga akisussizza. Era yaggulawo ne Radio Impact kubanga amwagala nnyo. Naye wakozesa ebigambo byokujerega ebyo bino. Nawulidde omubuulizi w'enjiri ng'agamba bayibuli tegeeza bayibuli tegaana wasa wa muziro. Kati yawula bayibuli ne Buganda. Bw'oli katikkiro wa Buganda toli wa Uganda. Bw'olina w'okoma era oyagule ne w'okoma nti ono mubuulizi wa njiri wansi yonna. Ate ye tebalonda mulonde nga ggwe nti bajja kujjaku abantu byono Katonda yajja omujjawo. Okitegedde? Ekirala teyagamba nti Buganda banga baga nti mu Buganda ennono za Buganda teyayogeranga Muganda yayogeranga pasita omubuulizi w'enjiri kyeyava ajuliza bayibuli. Singa yajuliza Buganda awo ffenna twali mugambye nti nedda kubanga si buli mupasita tyawagira okuwasa omuziro. Era kyeyayogera abasumba abasinga tebakiwagira. Naye bwe wakozesa enjogera ejerege tekusaana esaana bano abalenzirenzi abato bano abaana bano abanoonya emmere ya leero. Kati sigaza olutalo lwabali abalala abantu abakulembeze b'eddiini olw'essonyiwe nkuwulira ng'oyingiridde ab'ekibuuliro oyingirira ab'e Kampala mukadde toli mufiti wa Uganda toli archbishop w'abalokole ebitayimuli essonyiwe obeeko owookoma. Okiwulidde? Kubanga ffe tukuwuliriza abamu tubeera nnyo mu byobufuzi tubibeeramu nnyo tubigoberedde okubeera ddala emyaka egy'edda nga ndowooza gwe tunabala kutandika kugoberera. Ffe twali bavubuka nga tuwakanya UPC ng'eyingidde mu muzikiti mu mwaka gwa 1997 ne tukiwakanya. Kakati nze nalonda mu 8 ffe twali tiimu lulatuuse yeffe yenze era nalonda. Kati njogera nga mmanyi kye bayita politics nkimanyi ne Uganda gye baddemu. Kendeeza olulimi olw'okozesa Katikkiro, kendeeza olulimi olwo Kabaka w'ebweru kubanga oli musajja mukulu. Era entebe eyo omusajja mukulu gikuume kubanga ekyogenda kubanga toli Katikkiro. Obirenga bano abasajja bamuliika basigaza ekitiibwa kyabwe. Baawanga buli munnaddiini yenna w'ekitiibwa muliika baawanga munnaddiini yenna ekitiibwa kye. Oba faaza oba pasita oba levirandi oba bishop wa sheekh. Sebo tubadde tukusaba oba oyogera ku bino ebintu by'ekkanisa n'omuzikiti bigendeko mpola omanye bw'okoma era omanye n'ebyewasoma. Toyinza kugamba Dr. Sserwadda mbutamanyi bayibuli. Muwakanye ng'ojjayo kyawandiikibwa. Towakanya buwakanya tukiyita wattuwe wakayima ne wangu. Wakayima ne wangu kyekintu kyoyogera nga tolina akunyirira. Bino si ya wakayima ne wangu jayo olunyiriri ogambe nti tamanyi bayibuli egamba bweti. Okiwulidde? Manyawo ku masabo toli archbishop wa Uganda toli mufiti wa Uganda. Bakubye okomako omanye nti wano bwenkomanga Katikkiro. Tetujja kuleka
nakulaba n'ejjuuzi ng'olumbaganye Balimwezo wekitiibwa kubanga yafukamira Bobi Wine naye kati fe abagoberera ebyobufuzi kuva emyaka egy'emabega tuba tuvuunula mangu Balimwezo kyeyakola si ekipya ennyo kubanga ne Honale Munyanzi yakikola yafukamirira ku Pulezidenti Museveni ne omutabani wa Tamale emirundi ejjuuzi yayogera ng'ali mu kamera afukamiridde Maama Kadaga era n'afukamira naye kino twakimanya olina obuzibu ne Bobi Wine ekirala kisoboka okuba ng'odisikapeyingira gundi oyagala kumusuula Balimwezo oyagala musuula mu ekyokusatu netumaliza nga tugamba nti engeri ebyo byobufuzi kati nga bitinta oli wa muvunenti ebyo twafuna bintu bisatu ffe twali tuvudde ekyo netukireka nakyo naye mpadde okusabalira kwekwekanya mu Buganda oyisaawo ebintu abadde Musumba kikomeko gyagenda eddala Jamada eyalizwa Birina Katembiza alya eyagiwomerwa nnyo obo yayinza obbulirawo kuba omululu gwagirinako abukolamu obusenya gusinga neima kakati Omusumba gyagenda agambye Katikkiro oyo yennyini yatandika ebintu by'okujeregerera okwogera ng'obalaata amulumbye okuva eri nga yanafuuka Katikkiro amujjukiza amugamba alito nafuuka Katikkiro wali ovuma wali ojeregerera kati ozze nakyo so kakati n'abajeregerera abalala obanyega kubanga kiva eri gwe okwogera ng'ojeregerera nga olumba abantu ba Kabaka amugambye amujjukiza manya abayita ababiri bejjukanya kakati n'amugamba ulira funa enjawulo wakati wa Uganda ne Buganda waliwo enjawulo oba wakati w'ensi ate neki ne Buganda ne Bayibuli kakati n'amugamba oli Katikkiro waki wa Buganda toli Katikkiro wansi yonna ono Pastor Sserwadde yali ayogera eri nsi yonna ayogera nansi nnamba Bayibuli ya nsi yonna bwe baakuwa bwa Kabaka katundutundu kati gweyinza okuba nga eri ennono y'Obwakabaka temukkanya nakyo kituufu ekyo singa yavuddeyo n'ayogera yabadde mukulu Emmengo ayegambye tetukkanya naawe naye neyayogedde si mukulu Mengo si mukulu mukulu Samuel ate obukulu bwalimu bwa nsi yonna n'amugamba gundi njagala ofune enjawulo olimu oyogerera Uganda yonna nti omukulu kyayogedde yavumye Uganda yonna nedda ate teyanyizeeko ggwanga ye yagamba okkirizibwa okwasa omuntu omweddira omuziro gwe gumu teyagamba muganda gwe okkiriza okwasa muganda munno nga mwedde omuziro gwe gumu kyamugamba kakati kakkanya sala pulesa sigaza sukaali kale n'amugamba olina okuba nga ate otegeera kino wayinza okuba olina enjogerayo walina obutakkanya ne Balimwezo Balimwezo yavaayo emabega kaawo n'abanga bamulaga nti afukamiridde Kyagulanyi waliwo yavaayo nannyonnyola n'agamba baawa Balimwezo asabe Balimwezo mukkiriza omusajja mulokole kati bwe yafukamira we waali Bobi Wine ne bagamba afukamire Bobi Wine naye ate bangi tubalabyeko nga bafukamirira His Excellency ekituufu nnyo President Yoweri Kaguta Museveni bangi abo ng'ate temwaboogerako temubanyegako lwaki bo tebamwogerako kituufu nnyo so agamba wetereza agamba ekirala bulondebwa
ekisanja kisobola okuggwako kuli adde munyiivu ebigambo tebyabadde birungi yamugambye ekisanja kyo kisobola okuggwako omutuviira naye ono bwakabaka bwe bwamulonda bwe bulina omutwala kati temwenkana namujjukiza balabirako bakatikira abalala kituufu beewa ekitiibwa paka nakati tukyabawo ekitiibwa kyeyalinga amugamba nti gwe otandise okuba nga ate weeweebuula yeweebudde nnyo kibooko yalumye kasita byabakulu n'abakulu tamugambe nti pasita Serwadda ayogera nga pasita teyayogera kulwa Buganda yayogera nga pasita namubuuzayo ekibuuzo naye gwe bantu bonna basirisa obusoga bwasirika bakiwulira amanga maya gasirika gwe archbishop wa Uganda oba gwe mufuti ntubuuliza akabuuzo ako nti gwe oliwo okukolekitinga buli kimu n'amugamba kyeyayogera kiri mu bayibuli kandi gweokola n'ogamba nze neewuunya oba ne bayibuli agitegeera gyayo olunyirira omugambe okusinziira ku kyewayogera soma zabuli weeti ne bweti oli mufu namukolekitinga mungeriyo bayibuli ogitegeera naye togitegeera naye gwe tovaayo buvina bigambo bikalu laga mu byawandiika kuba oli mwe yayimirira omuntu wakukyalenjingira mu politics dda mu politics todda ate mu byanfuna ate todda muki mu magye otegedde dda mu ange eyo omulage nti awo tomanyiiwo okyabulamu obulamu oli kibulamuko yali gyeyo bayibuli bibiliya amuga okusinza ku bibiliya weti apasa kyawayogedde si kituufu era naffe ng'Obuganda tetukiwagira nkitegeera naye yavaayo mbuga archbishop w'eggwanga Uganda saabakristu ate mufuti eyabanene wange bwaddene gambibwako nnyiniryo olugero kakati gwe tojja kuva eno omugambeko yafunye sayizi ye so yamugamba ejjayo yawandiikibwa bireete wonootukakasa mu byandiikibwa nti bye twayogedde bifu we can apologize tujja kwetonda tusobola okukkiriza ekituufu nti bye twogera tetubitegeera naye ate woovaayo obuvi nga tolina byandiikibwa byojjeeyo kutulaga namugamba nedda nabwe affe nno bankubulira obuzanyi bwa politics bwozanya ffe twaliwo okuva dda tuli balejendi baabwe nze ngobera politics bulungi namujjukiza okitegeera namuga akakati gwe obutakkaanya abo ne Bobi Wine naye tobutuleetako sikimanyi nti obukulu balina obutakkaanya amugambe gwe obutakkaanya abo ne Bobi Wine tobutuleetako tuleke oli ku di campaign nga bali mu ezo tukumanyi owagirayo NRM ewa basi oliwa yero kati yero tasobola yero ne yero bwobigatta guba musaayi kakati naye kimanyi nti nga bakabaka bakatikira abo abafuzi b'ennono abafuzi b'enzikiriza temulina kulaga sayidi kwaye mulaga sayidi mwamuleesa obuzibu bwamaanyi mu bantu bemukulembera mwamugenda okuleeta okwawukana kituufu so wabanga pasa Jamanda kyayogera kituufu katikira ate abo abakyakola si kituufu ate alina kulaga sayidi nga yamugaye gwe kabaka w'ebweru kituufu gwofugirako beene kati tosobola kudda otandika kwawulayawula waliwo ne kamujjukiza akalala amugambe Serwadda ayagala nnyo Obuganda kabaka yagguluwo akantu kafuno kituufu era nze basumba b'endabye abaagala Obuganda Serwadda ayagala nnyo Obuganda ne Kayanja nabuleyo n'agamba nze kati ngenda tereza ennyanja ya kabaka ku ssente ze so birungi si birungi Katikkiro bamuyisizaamu eggaali
Ngendo na kumusajja yajikyusiza mbuka tikiti yamisizamu kiwiru balo bamusi Omusajja asenze ensonga ze zirese bulungi asenze ensonga ze namugamba jjayo byawandikibwa you challenge us ekituufu nnyo you are autoproving wrong tukakase bulungi tuli bafu nti ffe etwogera si birungi nti era byaswakaba singa twayogeredde ku lwa Buganda twali badde tukontanye ne Buganda ekyo kituufu naye Obwakabaka bwe bayogeredde tebalina musango gwe bazizza tewali okusinziira ku byawandiikibwa kituufu ekyo kati oli mutuufu okusinziira ku ye kye yabeesigiddeko okwogera kati ono ye teyamutegedde lwako ayogeredde Buganda bw'abadde adavoola ki abadde avoola Obwakabaka bwa Buganda so zezo ensonga ezitambula birungi si birungi kanisa bwebanga ekubagana ate ne local communities tekiba kirungi bino kubanga ffenna tuli kimu buli omu yeetaaga munne community yeetaaga ekkanisa aye ne kanisa yeetaaga ki awatali community kanisa ate ogenda sumba miti tosumba emiti so ate Pastor Sserwadda ali mu Buganda ekitegeera so aweetaaga okukkaanya n'okubanga ate abantu abategeera ensonga zino kati ngamu abasumba abamanyi amazima why do you keep quiet baliyo basirise anti babala politics kalulu omukulu yavaayo naye n'awagira n'agamba si kirungi omukulu mwennyini his excellence n'agamba si kirungi akati pastor wavaayo n'agamba kirungi eza kampeni zikulemye ngati waba tewali akati obanga ataabiwulirako obanga atali mu ggwanga Uganda obanga kiggala okusobola okulya omugaati gwa kampeyini naye kano ke kaseera abasumba ke mwalivuddeyo ne mutaganjula ebyawandiikibwa nebivaayo ne bikaaba akati mu mugaso gwammwe ki kanisa webeetaagira wennyini you are quiet awateetaagisa ayo ne mwogerera waggulu ku lusozi so you confuse us tubategeera munyanjogeza n'oluzungu lwesitegeera bantabudde mumanyi amazima basirise muveeyo mutaanye mugambe amazima musumba munnaffe kyeyayogedde okusinza ku byawandiikibwa kituufu muyite press conference mugire mugyewo that blindness kuuli yayogedde bannamawulire wadde ffe tetula na ntalo za mubiina musaayi naye ate kanisa ezisinga no you have media bayitirivu balina media companies kituufu nnyo teweetaaga kusasula lwaki temuvaayo lwaki mwogera amazima basumba baliyo basirise just quiet Pastor Sserwadda ali awo ekintu kimutuddemu ate ali ku mazima tikira akuba Uganda bakuba ezekisene yavude mumusirise muti okuba mubala sente za campaign temwagala kwogera mazima oli manya amazima gali kufuula waki olusomangako gali kufuula weddembe lwaki ku birala muvaayo ne mutabuka bakyankanana byebisiyaga byemutalina nabujulizi muvaayo ne mutabuka nidda okitegedde ebyokwasa abakazi abangi nemuvayo pasita nemukuba ne conference nemuyita bannamawulire nemuwa opinioni zammwe lwaki ku kiri ekintu kyemumanyi nti n'ebyawandiikibwa bikikkiriza musirise nti gundi atunda ennyanya kikyamu basumba nedda batulekemu nabo abasumba mulimba basirise nnyo bakola ki mulina YouTube mulina TikTok mulina amarediyo mulina TV musirise ku mazima kwe mutudde you have compromised kwekireranya kwennyini kwekireranyiza mumanyi amazima bayibuli mugisoma buli lunaku nno okitegeera lwaki Ssenyonjo omufere we yavaayo n'agamba abayisa abantu emyezi emeka myezi 4 mu kibira nakuba press conference ne bagituuza agamba tumumanyi si waffe ani omulokole alina bayibuli ng'ekyo bayibuli tekikoonako jonga osoma y'abakatuliki nyayo nayo kiyinza okubamu ekiri akuba babibikka tebabijjaayo okitegedde akati nze simanyi nakumanya kyaki
tesobola kutambulira ku standard y'ensi. Ate kisoboka. Church ina standard yayo, n'ensi ina standard yayo. Ekituufu nnyo. Kitegede. Naye basumba mwe muli bannanfuusi. Nnyo. Musirise. Manya amazima. Nga Pastor Seroda ayogera amazima. Bali mu kuba right left center. Mwina zi radio kwe mwalivuddeyo. Mugamba okusinzira ku byawandiikibwa. Musumba munaffe kyayogera kituufu nnyo. Era kiri wano ne munnyonnyola eggwanga muli eyo lwakuba mutya. Lwakuba President Museveni yawagira yayogera nti tekisoboka. Article yalaye tekisoboka. Kati mubala sente za campaign kalulu mwagala kulya ogwamwe gwa kusokomera. Mutulidde amazima. Nekano natakozesa kibinja. Yakozesa oyo kimala mwe mutuule oba mulivayo. Simanyi bamwe basomba mwe mulivayo ne mwogera ku ki 227 bajja kujja bakitereze. Obawulira abanaye tusabire gbaga Mukama atulaga wali omusayo gendo yika eyo byoka bye musobola. Tayo okuvaayo munyonyole gwanga amazima ku kyawandikibwa ekyo tebabikirize bavaayo. Quiet mulina ababubu teboogera. Radio muzikozesa kulwana. Kukuba kakati ezo radio zina mugaso ki? Zinange simanyi nakumanya. TV ezo zina mugaso ki? Bazaaki. This is the time we mwalivuddeyo ne munyonyole gwanga. Kati mulese omuntu akifiiremu. Yamanyi mwinga yamanyi. Muli awo yamanyi bayayogedde byaki. Bakyayogedde gana amazima agakawira ddala. Musajja oba yakoze ekireero. Pastor Seroda yebalire ddala. Ale kyekizibu nti ekkanisa etandise to compromise. Yekkiriranyiza nnyo. Lwakubanga wenayogera abantu bajja kumbakira. You don't serve human beings. Wekiri nnyo wekiri. Za Katonda. Yogera ekyawandiikibwa nga wekiri. Nyonnyola ekyawandiikibwa nga wekiri. Bwe tulokoka. Tuvaayo mu bika byewaffe byonna. Tuba tetukyaliyo eyo. Waliwo ebimu nga tebikyatufuga. Muganda wange abasomba b'e Uganda. Mwe muli eza campaign. Weziri gwawo. Mutuulire amazima. Musokomere sente nga we mwagala. Balye. Muwaane be muwaana. Amazima mugatuddeko muva muveeyo munyonyole ekkanisa. Bali awo. Kiki ekigenda amaaso ekyawandiikibwa kigamba kitya? Bayibuli eyogera etya ku eyo ensonga? Mwemirawamu ne musumba munnammwe. Mubala campaign. Musirise. Mugenda zunga nga musolooza abasumba. Batwalira mugenda kulimba president. Mbuti mubona babagira. Bamufera bufeze. Ebyo mubisobola. Era mukola mobilization eri very strong and successful. Mangu awo. Naye okuva wano okujja okola edification eri. Sumba Uganda mu. Kati sibula. Mubadde balabi balungi nnyo. Naye abasumba beddeko boogere ku mazima mu linnya erya Yesu. Kati bwakotoola mu kitundu kyaffe kibadde kyakubiri. Bwe tunadda tuwena kudda mu kitundu kijja kubeera kyakusatu kyekiyinza okusembayo tomanya. Atubagaliza olunaku olungi lubeere bulungi ate era mweraba. Naye nga tunabasibula gwayagala okukkiriza Kristo gamba Yesu olwaleero w'obulamu bwange obeera omulokozi Mukama w'obulamu yatwala n'akamwa kange ndokose Kristo Yesu kiwedde gwe kusaba Mukama akuwa amaanyi n'obusobozi olw'okubeera nga n'abasumba okwekkiriranyi oyogera amazima. Kituufu nnyo.